Mugamba mutya mwenna abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Gwe tannaba gyegattako kyenkusaba weegatte ku channel yaffe nga kalwedi awo osobola ogyegattako. N'ekirala likinga video kijja kuba kirungi nnyo. Kati olunaku olwaleero mbaleetedde eddagala erigenda obbatereeza oba erigenda obbawonya amannyo agabaluma. Naddala ggwe ng'erinnyo lirimu ekituli, erinnyo likuluma oba ng'amannyo gakuluma. Eddagala eryo ly'olaba ligenda kuba likutereeza bulungi nnyo, amannyo go gaddewo gabeere bulungi nnyo nga tegakyakuluma. Okusookera ddala kyenkusaba oba olina erinnyo nga lirimu ekituli oba nga teririimu, kyenkusaba buli lw'ogenda okwebaka sula ng'olisennyezza oba ng'osennyezza bulungi nnyo, ne ku makya osenye bulungi nnyo. Kwegamba kutwaliza wamu amannyo gakuume nga mayonjo, kijja kuba kikuyamba obutalumbibwa buwuka bugenda kuluma amannyo go gabe nga gakuluma. Kati eddagala lyenkulaga ekyo kiyitibwa ekibwankulata, ndowooza mukitegeera, ekyekikola ekinene kiyitibwa ekibwankulata. Eyo eyitibwa entangawuuzi nga bw'ogiraba. Ngenda kuba nkulaga engeri gye bikolebwamu n'oggyamu eddagala erigenda okukuyamba okujjanjaba erinnyo nga likuluma. Ako kayitibwa kajjampuni. Akakaddo kayitibwa kajjampuni. Ngenda kuba nkugambye ngenda kukulaga engeri gy'obikolamu oggyemu eddagala erigenda okukuyamba okujjanjaba erinnyo erikuluma oba amannyo agakuluma. Amannyo ago galumira ddala nno era gwe nga tolifunangako oba tomanyi bulumi. Erinnyo lirumira ddala nnyo nno nnyo. Kati olwaleero ngenda nkulaza eddagala erigenda okukuyamba okujjanjaba erinnyo eryo erikuluma libe nga terikyakuluma, oteeyere ddala bulungi nnyo. Nga bwe nkugambye nti okusookera ddala olina okuba okulaba ng'osenya amannyo ago ng'ogenda kwebaka ne ku makya ng'ozuukuse. Senya amannyo, kirungi nnyo okusenya amannyo ng'ogenda kwebaka kuba emmere eyo ereme kusula mu kamwa, kiba kibi nnyo. Ky'olaba nti abantu balumizibwa nnyo amannyo olw'ensonga nti amannyo gabeera macaafu, temugayonja, okitegeera. Kati singa oyonjezza bulungi erinnyo lyo ne weebaka ng'olisennyezza ne ku makya, ogenda kuba bulungi nnyo togenda kulumbibwa buwuka obuluma amannyo ne gatandika okkuluma. Kaakati eddagala eryo lyaba akugambye kayitibwa akajjampuni akakaddo, okakanoga bulungi nnyo n'okagatta wamu ne kye bayita ekibwankulata, n'obigatta wamu nga w'obiraba. Ekibwankulata kye kiri eky'ebikola ebinene, anakaalako obukola obutono bakayita kajjampuni. Kati omala biyenge bw'otyo nga bw'olaba bwe ndi mu biyenge, obiraba? Biyengere mu ngalo byegatte wamu, okitegeera? Ndowooza okalaba, olaba amazzi agavaamu ago gavamu ebyo ebikoola. Kugambye nti eddagala lyenkulaga ligenda kukuyamba okujjanjaba erinnyo lisirike terigenda kuddamu kuluma. Okitegeera? Awo nkugambye ngassa ekikoola ekimu kiyitibwa ekibwankulata, ate ekikoola oba obukoola obulala bwakaddo akayitibwa kajjampuni. Kajjampuni mulungi nnyo ku mannyo nnyo n'ekyo ekikoola ekinene ekya ekibwankulata nakyo kirungi nnyo. Kati w'omala okubiyenga bulungi nga bw'obirabye ebyo ebibiri, kufuna entangawuuzi nga bw'ogiraba, gikole bw'otyo nga bwe ndi mu gikola, oba osobola ogisekula oba nga tolina kantu ako ke ndi mu kukozesa. Osobola okufuna akantu n'osekula entangawuuzi eyo n'egondera ddala bulungi nnyo, okitegeera? N'ogigatta mulimu engendo ogigatta nga bw'olaba. Kijja kuba kikuyamba okukola eddagala ettuufu ly'ogenda okuteeka mu kamwa ligende mu linnyo, erinnyo lisirikirewo. Bw'omala obikola bw'otyo nga bw'olaba, entangawuuzi nayo ogigattamu bw'otyo, ogiraba ndowooza ogigattamu bulungi nnyo, eba ejja kwegattamu bulungi. Nkugambye nti tuli ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti, gyegatteko. Bwe tannaba gyegattako nyiga kalwedi ako osobola ogyegattako, kijja kuba kirungi nnyo. Likinga ne video. Nkugambye bye ndi mu kukola bijjanjaba mannyo agaluma. Gw'alina erinnyo nga likuluma, eddagala lyeryo nga bw'olirabye ngasemu byonna nsubira obirabye. Eddagala ligenda kukuyamba okwejjanjaba erinnyo lisirikirewo bulungi nnyo lireme kuddamu kuluma. Kati bw'omala bw'otyo nga bw'olaba bw'omaze obbikola, kwata ekyo ennyini ekito kyenkutte mu ngalo ekyenyiga, kozaamu obuzzi obwo ng'obuteeka mu linnyo erikuluma bw'otyo, okitegeera? Okola bw'otyo n'oteeka mu linnyo erikuluma, okitegeera? Bw'otyo n'oteeka mu kamwa
n'onyigira mu linnya eryo erikuluma oliba lirimu ekituli. Oliba teririmu kituli, osobola okukikwata kyonna nga bw'okiraba n'okiteeka mu kamwa. N'okiteeka mu kamwa n'obanga akiruma. Kati amazzi ago ne gakkirira mu linnya eryo oba ne gambuka mu linnya erikuluma, kijja kuba kikuyamba. Bw'eba lirimu ekituli, just ogakola bw'otyo, gonna n'ogateekamu ekyo ky'olaba ekyo, n'otonyeza mu linnya erikuluma. Okitegeera, onyigira mu linnyo erikuluma bulungi nnyo, lijja kuba ligendayo. Oba si kyekyo, kiteekeyo kyonna nga kiramba, okirumire ku linnya eryo erikuluma. Amazzi gajja kuba gagendayo bulungi nnyo. Mwebale kubeera ku channel yaffe, mbaagala nnyo. Mukama Katonda abakuume, mweraba.